po jako akawuwo. Olukiiko lwategekeddwa RDC we Wakiso olukyankalanya oluvannyuma lw'omukubaano okulinnyibwako ekiteeberezebwa okuba omuzimu gwe bayise ogwa jjajjawe n'ayambalira kitaawe n'atandika okumukuba ebikonde n'agwa wansi nga luno lubadde lwekuusa ku butakkaanya bwe balina ku ttaka. Olukiiko luno lubadde mu kibuga ky'e Kavule Busacca mu Wakiso ewali ekijja kyabwe ng'abaana balumiriza omusika waabwe okubatundako ettaka ly'ekika eryali liweza eka 26 kati wasigaddewo eka 1 n'ekitundu. Taata tukwegayiridde n'ampale watuwaddeko eka 1 ey'ekijja tube tukusaba n'ennyumba ogiteke ku kijja kuba ennyumba yali esigaddeko ndowooza desimolo nga 25 yatuwaddeko eka 1. Bategeeza nga omusika Ssekarega bwe yakwasibwa obuyinza mu mwaka gwa 1978 nga wonno yali alina emyaka 25 era jjajjabwe yayita abamu ku bataka ng'akola eddame bw'atyo n'alikwasa omwami amanyiddwa nga Muddembe wabula okuva olwo ebintu byatandika okukyuka ng'eryali ettaka taata yatandika okuliyita ekibanja. Basajja nababuuza baani abaabatumyeko maama nti baalagidde bajje bakuba ettaka lino. Taate ettaka lino tebantuma ndikube. Robert Mukasango naye mwana wa wanagamba nti yakubirwanga amasimu nga kitaabwe bw'atandise okutunda ettaka ekintu naye ekyamwewunyisa ng'olwatuukirira kitaawe yamutegeeza nga bw'atayinza kuddamu kutunda ng'ekibadde kimutundisa bwali bwavu. Nempita muntu weri agenda okukola kyokuguza nemuyitamu nemuwa ssente najja n'agula kapati yamusalira eri mmanga hafa aneyika okiwulira nga njala kusevinga kakati taata bw'akimanya nze naguze n'anyiiga nnyo. Abamu ku b'ekika batuuse n'okukaaba amaziga bategeeza nga Kalega bwali omuntu omukyamu okuba bo basobola okubeera awakaawo nga tebasoma na kusoma wabula nga tebasobola kutunda ku ttaka eryo ate n'ekibeewuunyisa omusika okuba nga yatunda eyandibadde akuuma ebintu bya kitaabwe. Wasoma ekintu ekyo kyantuma nnyo mu bulamu bwange kyakolanga bwalaba n'agaba naye baali bamuwaddeko emu yika ziringanga 2 n'atugamba baana bange ekintu okuntonka muganda ekwanjwejeza temukwatanga kuki ku ttaka eryo mulireke. Kalenge Livingstone mu kwogera kwe asoose kwogera ng'alengeza batobe wabula ab'eŋŋanda be bamutabukidde wamu ne RDC bw'ati ayagadde okusooka okudduka wabula omusirikale wa RDC n'amugoba n'amuzza wano nno akkakkanye n'ategeeza ng'ettaka bwe yalitunda era nga yabawaako ettaka lya eka 1. Mukkiriza nti awantu awo alinawo obuyinzaabwe sikirawo wano eri ennyumba yange nabagamba nti bawadde ekitundu kino muzimbeko ennyumba yammwe nga bwe mwagala era bampaayira nti natundawo wano togenda kulaba akayanirawo wano. Agamba ng'ennyumba bw'ekika bw'eri eyiye kubanga yagizimba n'ekitaawe era ng'abalabuddeyo okugiviirako ddala wabula abadde akyayogera wano omwana we ategeerekeseko eryawaswa aliko ebimulinye RDC Kirabira akkanyiza kumugamba atule wansi nga mpaawera bw'ati ayambalidde ekitaawe n'atandika okumuggunda ebikonde ng'ono bataasizza mutaasa okumumuggyako era mu bwangu taata asabiddewo ekitabo n'ekkalaamu n'awandiika endagaano ng'eraga nga bw'awaddeyo ennyumba y'ekijja era nga tekyali yiye. Mbuuza Yesu yamuwa ekinaaka n'ekyo kati mukulu tuula tukusakale yatuula awo kakana RDC Kirabira bw'abadde atandika okwogera asoose kugobawo balooya ba Kalenge ng'onaawadde Kalenge amagezi
ng'ennyumba y'ekijja bwetaba ya bwannannyini ng'ebeera ya kikanga n'oluvannyuma abasabye okukwatagana kye bamusuubiza okukola. Gwononya ssente nze ndi wano okutabaganya famiri zeena ate toze on behalf of RDC toze kunnyambako bw'okwata oludda olumu n'otandika okulufalasira ebyokwogera mumuviiriddeko ensobi okutuuka eno yonna kubanga singa baali beewuliziganya bokka na bokka osanga Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.